Abasatu yawe ekiragiro okulaba nga bakyusa mu kalenda ng'agamba nti ayagala bagolola ensobi ezagirimu era amawanga mangi gakyusa so nga amawanga amalala tegakyusa. Awo ne batandikawo Gregorian kalenda. Ensi nga Russia, Serbia, Ukraine zalemera kalenda enkadde ya Julian era okusinziira ku kalenda eno olunaku lw'ennaku z'omwezi nga 7 lubakuza amazaalibwa ga Yezu Kristo nga bwe kirambikibwa mu kalenda eno. Bw'abadde akulembedde mu misa y'amazaalibwa Dini wa Lutikeno Father Dr. Nicholas Bageyo mu bubaka bw'ategeezezza nti abantu bonna baakwokebwa nga goldi era ategeezezza nti abakola obulungi baakugenda mu ggulu n'agamba nti abanaakola obubi baakumaliriza nga bagenze mu geyeena. Katonda alabe kubanga goldi bwe bamusima when they mine the gold from the ground. Is it real gold? Is it good gold? No. It must go through the furnace for purification. So, batuocha ngobadde mu n'ebibi tewali kufalina mulungi ddala atuukiridde. Asibye abalina ebifo ebyenjawulo mu gavumenti okweddako mbikola eby'obuli bw'enguzi, okubba obululu n'okwekomya ebintu by'eggwanga. Bw'enguzi, ababbi b'amabaati aga gavumenti, bonna abo ababba obululu, ababba ebitali byabwe, abatwala ebintu bya ekklisiya, abantu abatwala ebintu bya gavumenti nga beerabidde nti waliwo olunaku olw'omusango. Father Stelios Kasule yategeezezza nti mu kiseera kino eggwanga liri mu kusoomoozebwa olw'abavubuka abenyigidde emikolo ebikyamu omuli n'okunywa ebiragalalagala ebisinza okubajjako ne bakola ebitasaana. Katonda kisa, Katonda bulamu, gwali lwaki oyagala okuggyawo obulamu bw'omulala? Ye atabwetaaga naye abwetaaga. Bw'okunywa ebiragalaga bikukyusa obulamu bwo ne bikujja mu mbeera gye wandibadde otambuliramu kugatta ku Katonda wo. N'Aborthodox ab'Ecclesia St. Cosmas Oratorian Orthodox Church ebuwala bbanda mu disitulikiti y'Emityana bakuzizza Ssekukkulu yaabwe olwaleero mu kusaba kwe basimbidde ejjinja ery'okuzimba Ecclesia ebbanda Mityana kukulembeddwamu omusumba Notorious Lubega wamu n'abaweereza abalala. Bw'abadde abuulira omusumba Notorious Lubega alambuludde ensonga lwaki Aborthodox bajaguza olunaku olwaleero. Kalenda eyo yabeerangamu okuva edda n'edda. Kalenda eyo nga teriiko kamogo. Ono era avumiridde ebikola eby'ettima ebyeyongedde mu nsi yonna wamu n'entalo ezikolebwa amawanga ag'enjawulo ssaako n'aba ADF abafuukidde Uganda ekizibu. Abatagaliza ebintu ebyo biremesezza eggwanga lyaffe lino okukula obulungi ne libeera ku mutindo nga bwe gwandibadde. Eggwanga lyaffe lino bwe tuliraba wano twandibadde ng'amawanga abalala. Leka akati tubalibwa mu ggwanga ery'abaavu. Okusaba kuno kwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati abakulembeddwamu minisita w'ettaka Judith Nalule n'Abakooba ne mu gavumenti ya Ssaabasajja abakulembeddwamu omwami wa Kabaka ow'essaza Busujju Kasujju Mark Jingo Kaberenge n'abalala. Ku mukolo guno Kasujju Mark Jingo Kaberenge owookubiri asomye obubaka bwa Ssaabasajja obw'amazaalibwa. Twebaza Katonda abakuumye okutuuka leero. Ebizibu n'obuwanguzi obutuukiddwako mu 2023 gubeera omusingi ogunabasobozesa kunjira mu mwaka omujja nga tumanyi gye tuva ne gye tulaga. Buli kye tukoze ne bye tuteekateeka okukola nga bya bulungi bwa Buganda ne Uganda biremereko nnyo nga tulina essuubi ery'omwanguka ery'okuwangula. Minisita n'Abakooba asinzidde ku mukolo guno n'akubira abantu omulanga okwerwanako okukuma ettaka lyabwe eri bannakigwanyizi n'okulikozesa obulungi ng'omukulembeze w'eggwanga bw'azze abalambika. Naye bwe tunaayimirira mu bupande bwe tuti tujja kwesanga bano bakutte lino bali bakutte lino. Ate buli ayagala okutwala ettaka oba okubba ettaka ayagala nnyo abantu abali disorganize nga temukwatagana. Buli lwe muba nga temukwatagana kwe mukisa kw'eryo essanyu lye ne bargaining power ekendeera. Oluvannyuma basonze ensimbi ez'okuzimba Ecclesia mu kitundu kino era abantu ab'enjawulo badduukiridde omulanga ogw'okuzimba ennyumba ya Katonda. Zubairi Lwalira ne Kitenda Ttone BBS Telefayina ageesigika.